teri luyimba lubi nga waliwo cash ku mmeeza. Waffe Uganda as of now. Uganda as now. Era teri luyimba lutajja kuba nga waliwo ssente. Lujja yisibwamu bakumanye. Yadde bijja biyinza bibi era bijja kukomawo bwe bityo naye nga bikubiddwa biba bibi naye nga bikubiddwa abantu bagambe n'ekyo kiyimba kyekyo naye nga balukubi bakikuba nnyo nze ne rediyo yentamiza ekiyimba ekyo olugira bw'oti ng'owulira kye bakubye ate era nga tajja givaako ayogeraga nze naye kirediyo kyantama kikuba egoguye oba kati oguguyimba bagwagalako ki naye nga takyusa radio station. Kuzina ennyimba 13 vidiyo inako mmeka? Ya vidiyo nakakola nnya. Ashootinze vidiyo yasooka bali kabiri kaliiri bali bamuyita X Films. Yabeeranga okubayita Wentebe. X Films. Bankwatira vidiyo ya kabiri kaliiri. Ne tweyongera maaso ne tukola nkwagala nnyo, ne tukola onkolera, ne tukola n'ennamiiro. Zezo vidiyo nnya. So far sikale tebibadde bya bbanga ddene emabega. Recently mwaka nga gumu kitundu ebiri. So gwe professionally obala bbanga ki lye wakamala mu industry? Mu industry professional seriousness n'omwaka tegunnabawera kubanga yali nga olunaku olwo sirirwerabira yali 22 omwezi oguwedde twali mu mwezi gwa 7 nasisinkana oguwedde nasisinkana director gwe sitagenda kwogera kubanga amanyikiddwa nambulira what's needed to be on top. First omusajja yaŋŋamba nti ekisookera ddala Katonda, ekyokubiri budget, how you gonna be putting, how you gonna be harvesting. 3, how to handle yourself into music. Ebintu ebyo ebisatu kyekiri kye nakugambye omukisa okusaba Katonda. Saba Katonda, buli kiganyi kyonna kisabe Katonda. Ekyokubiri budget, kyekino kye tuva okwogerako. Oluyimba olufulumiza olina budget ya sente meka. Era bw'ogenda mu abo abasajja abo baakabi abo bapromoter abo abaakabye abaliko kati ba presenter akubuuza budget ye eri etya oba kitegeera. Ekyokuna ekyokusatu, handle yourself, how to like engeri gye weekwatamu, branding yo weeyisa otya, social media zo ziri biki, oli ajja zituuka aga guy ayinayo bafollower, guy bamulaba oba kitegeera. So ebyo ebisatu obeera nabyo ye time ey'omugwa omusanvu na meeting omusajja oyo. Omusajja era yaŋŋamba kobenga oyimba byenvo kuga kobenga oyimba nga tolina budget bireke tojjuza mujjuzo gwe beera wampisa, beera mwana mulungi, gende wamma olime, oba sigala mu ofisi yo tandika ku sayininga bye badde okola music muleke kushege. So mwezi gw'omusanvu bwe natandika ofokasinga era kankubuulire bw'ofokasinga n'okole ebintu ebimu abantu bye badde tebakulaba nabo bwe bufaananyi bwo
buli so beautiful nga bulaga nti at least be looking nice, kapeji ko kali kategeke bulungi. Omuntu omusaba kolabo omusajja abayimbi abanene ajja genda ku social media yo asangeyo oli ne girlfriend omukutte eno muli ku beach muli mu Snapchat, ajja gamba this guy is not serious, ajja kumma bwana akum exactly bwana kenyini ogenda kutta brand ye bwana akum kubanga oyo muyimbi omunene bwakuwa abamulaba ababagolezi bajja gamba yakoze ne KHEBRA oluyimba KHEBRA yani bagenderewo tatatata KHEBRA yani basangayo KHEBRA ali n'obuwala beekutte bali mu Snapchat obuyisi guli ebifaananyi tebitegeerekeka. Social media ku YouTube kuliko abantu 25 mu mwaka gumu bagja gamba gayitali ki serious. Naye buli wobeera nga weehandolinze bulungi ebintu byo bikwasaganya bulungi weekuba obufaananyi bwo oli so calm, kubanga mu buli kimu kyonna kyonna omuntu kyakola you have to be calm. Tosobola kuleekaana na muntu atakwagala. Oya ayagala okuleekaana gwe making sure nti akakkana n'alema kuleekaana oli bwakuvuma nagagwe kisajja gwe kyasama mugambo waayo kyogamba njasama agambo yasama sigenda kuddamu kwasama kwegamba no need of exchanging words okukubeera ku wastinga time yo gyo wastinga naye oba kitegeera weehandolinge bw'obanga oli musajja mulungi bw'obanga oli mukyala mulungi weekwate nga bw'olabika. Gwe mu uma gy'oli mu uma ensonga za uma mpanvumu naye njagala nnyo okubeerayo era ba manager wange ali mu kugoba ku mpapula tulabe nga tujjuza ebyo bye baatusaba. Sina buzibu na uma kubanga nze kyengoba kitangaala kitegeera bw'obanga otaddewo amateeka nga teganyigiriza letasi tukole tuteeke endongo on top. Abaana abanyarwanda bakubye endongo kati sinza kugamba nti waliwo ebyaddala kino kankyogere ne wano abaana abaliko bwenoonya endongo yaffe baliwo abaliko batugambe. I appreciate alien skin kubanga alien skin alese ekipya mu ndongo alese style empya. Ne waliwo abantu abamu abayimba kati oba nkyogere nantya bannange abayimba kasasiro bwe kiri kubanga ogenda n'owuliriza oluyimba kati kwegamba waliwo abantu ababeera mu aso nga omanyi kyaliwo kati obanga waliyo amanyi KHEBRA n'agenda n'abaako oluyimba lwawuliza nga kweruli awo lukuba ne nawuliza n'olwa KHEBRA gamba bannange kati amazima ga Katonda wulira oluyimba luno wulira ne luno naye nga era ekyo kiddayo kwerinya ensonga gye nagambye nti abantu abali talented tebamanyi kwehandolinga. Bano abatali talented bo bamanyi wabwe tulina okugenda. Abaziina bamanyi ki ekyokukola. Abasajja abanyarwanda oba abaana abanyarwanda kankubuulire mu banyarwanda abayimbi abaliko kati tewali wansi abali kuba kati myaka 25 okukka wansi. Music era nkubuulira mu bbanga eritali gere Rwanda egenda beera nga yemu esinga mu East Africa kubanga bayimba tebapatiika bipaatiike they sing naye nga tebagezaako bugeza tebayiyiriza kyo kitegeera
tebayiyiriza bayimba naye era ng'ensi eri blessed. Nze I love my country era nga Uganda nti eri blessed. Omukazi omubi ewaka abeera n'ekibirungi bye. Abasajja abo bakyatukkiriza era bakyasaba. Nze nalina ku producer omu bamuyita Keriyo yankubidde by the oluyimba lwe tugenda okukola video ku Monday baluyita aye. Abasajja Abanyarwanda abo bamusaba buli lunaku bamusaba nti tukolereyo beat za Uganda, eyo vibe ya Uganda eyo. Oba kitegeere vibe ya Uganda mwe muli music ayogera. Oba kitegeere aba Nigeria tebalina music ayogera. Music ayogera nti ekigambo nti owaaye oli nakikuba nga kigambo owaaye ali wano. Era bo bakyatukkiririzaamu naye ffe tubiseeteeza. Omuntu naveeri nga tagenze ku at least naku mulekikyaza at least agenda uliyo bakwata ki wabula olw'okuba akubye tikitooko naye natandikiraawo gege momwe gye batandikira mu kukola challenges. Kati bwakola challenges n'ayimbayimbamu awo gadda ne mu kuyimba. Anti omuyimbi omu yagamba nti tekuli mu interview naye mbadde njala kubuuza gwe yimba style ki music Wuuno ali mu genre ki? Music wange nkuba versatile. Ndi musajja agenda ne vibe eriwo. Vibe webanga nice ngenda neeyo ne tukuba ne tujjamu ekirungi. Oba kitegeere. So buli we tubeera awo ne tuwuliriza nti there is a melody tufokasinga nnyo ku melody era ne tugimaking okubanga evaayo eri good. I'm a versatile kubanga I listen. Bwabanga kadongo kamu yagenda alimu ekyenjawulo kubanga me what I believe this guy is over Uganda music industry ya Uganda ewerukaminga nnyo ekintu ekipya ekitabadde ku market. Ye sound gwe twalese mwaye sound taliiwo tabaddeewo kyo ndi sure on it. Sound mupya n'engeri gye twamixinzemu n'engeri gaye gye yakubyemu ebivuga ngeri gye nayimbyemu it is not sikyawa kale tekibaddeewo tugezaako kireeta. Music ono oyagala kujjukirwa nga muyimbi abadde atya? Singa bukya ku makya nga kaŋŋambe endongo owulira nti njikubye ng'owulira oyagala giwummula, oyagala kujjukirwa nga muyimbi aliwa? Omanyi bayimbi bali babiri naye omu bamumanyi, omu saawa zino tebamumanyi naye nga obwagazi n'okumwagala olw'abo ababiri bwe nandiyagadde obeera era ndi mukikolerera kibeere. Omusajja muze radio yali so talented, yalina liriko, yalina ekintu ekyo mu mutwe gwe nga ne bw'aba ayogera abeera ng'ayimba. Okukkiriza ku baamuteekamu ne kati lwe tukyamulinamu kubanga ebyaddala tumumisinga. Music wa Uganda y'ensonga lwaki ali wansi kati, nsonga bantu twamuluzinga okitegeera. So omulala bamuyita Abdulmulaasi. Abdulmulaasi lwaki mwogeddeko? Abdulmulaasi yali agenda ku show emu e Masaka eyo nga bamukubye ebipande babikubye ku bisenge batimbye eri gyagenda oyimba. Kati avuga balinganga okuvanga wano okgenda Entebbe nga batuuke, emmotoka ye neyabika omupiira mu katawuni akamu.
mwaka akatawundi baali bamumanya agenda yimbawa Masaka n'abagamba emotoka weyabikira omupiira n'abagamba ebiseera ebyo ng'alina ngenda kusiba faamu n'abagamba wano tukolewo ekivulu akaalo kali okwo ku Masaka road sikalina mind naye wenyininyini weyabikira omupiira basiba ekikaali ne bamala osiba ekikaali n'abaali ku mulyango n'abalala ne babagoba ng'ekikaali kikoze kiti obwagazi obwo at least bwe ndi mu kuwakinga on abasajja bangi bayimbye ba eri wamala bayimbye ba fani bano gayo ono yali musajja muyimbi fire bongole taya kwegamba abantu kale bayimbye ne sala birungi amani basudde kafeero so naye buli omu alina ejjukiramu omuntu oba kitegeera naye nga nandiyagadde mukama nga mpadde obulamu n'ekisa kye nembeerako nga radio mu music industry ya Uganda. Nyimba kizo wandiseeko era abayimbi kyabo boyinza okunokolayo bowandiikidde? Abayimbi kuliko Martha Mukisa. Ennyimba ezo tebanna bazifulumye. Nempandiikirako omulala bamuyita Ttendo. Nempandiikirako Moze. Samuwandikira Moze naye yennyini. Twali ewa Human Rafiki ne Patrick Cantel ne tuwandiika oluyimba. Twala abaana basome n'omulembezi gw'abatasoma toli nsimbe sasule. Yeah. So abayimbi n'abalala bangi naye nga sofa abo beninawo n'abato bo bangi bapukami kubanga n'ennyimba waliwo ezimu zingabo obugabe ngamba nti man jangu oyimbe kana akayimba nga ndaba nze tekakyakola naye nenzija ne mugamba genda osasule producer okayimbe. Tufunikire kuba ndaba obudde bugenze. Naye nandyagadde okubuuza biki by'oyinza okunokolayo mu industry yaffe wano by'olaba nga bigaanye okumala ebbanga era owe n'amagezi either ku bekikwatako butya bwe bisobola okusolovingibwa biveewo? mu Uganda, like industry ya Uganda ya music eri so down. Tebagiwadde maanyi. Nze ngamba kale ensonga lwaki tebagiwadde maanyi kubanga yebakuba. Naye ng'ekituufu kyandibadde at least ne bagiwaako ku platform ate ne bagoberera ebyo bye basasulidde okubeera. Kubanga sometimes abantu abamu bagenda ne bafuna ssente. Be bafuna ssente abo babawadde ssente we bati bazibawa ne bakola we bati ne batafokasinga nti ssente ozituusizza eri gye nzikuwadde. Kyandibadde kirungi nnyo gavumenti ya Uganda neetuwaako naffe omukisa. Bwe tubanga omwana omuto yasobya ewaka tekyetaagisa mugoba kitegeera at least mwabo boozadde waaba oli yasobya tokuba bonna abewaka waako n'abato omukisa. Teekawo tugambe nti kaakati kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Omusajja yafuna yakola studio eyo ntini erya nyumba namba. Buli muyimbi ng'olina kaadi y'obuyimbi oli wadde mbogenda okukola ki
recordinga for free naye batusasuza. Lwaki batusasuza? Ogamba studio wano eri wali erungujja. Nyini. Lwaki batusasuza nga bagamba nti mutwalo ba gwa registration. Lwaki tuguwa ogw'omutwalo? Guyambeko kubulya obutinitini. Obutinitini buliwa? Tusasula omusolo, gavumenti yeyina obbawa abo abali awo. Tugambe nti gavumenti tebawa. Wetuukidde ne okubeebawa naye nga tezimala zitya. Babeere ne babagaininge bagambe nti kino tukikwate bwe tuti bawandiike wansi nti buli mwezi twetaaga ssente bwe ziti. Omuntu wakeera ku makya n'agula ettaka eryo oba tugambe n'ogula ettaka oba n'ogula mashini oba omanye ensonga lwaki. Naye omutwalo tusobola ogwefiiriza si mungi nnyo. Waliwo abangi ng'apukame omutwalo nga mungi kubanga eyo studio bagiteekawo kuyamba ffe bapukamenga abaagala okuyimba kubanga ebitone gyebiri. Ate era n'atakoma okwo n'atugulira ne kamera nti umaliriza oluyimba lwo lulungi bakwata ekifaananyi. Nsonga ki? Tuwa nowono we tuli mu kuwa musolo. Tuli ba citizen, tuli bannayuganda. Kyo kiba kitegeeza nti ebyo ebiri mu Uganda bye byaffe. Gwe tokola ssente ng'ate wasabira mu ffe. Gwe n'otwala ebintu byonna. Kiba si kirungi. Uganda nze kyemmanyi nti ku gavumenti teyeefiirayo. Maybe naye yabikoowa kubanga naffe tugiyombesa nnyo. Bw'oba toli mu music okola ki? Bwe mba siri mu music ndi branding. Nkola branding, mpandika ebigambo ku saati. Nkola flyers, designinga nkola graphics, brandinga ebipande, ebifaananyi ku bisenge. That's my zino baana osobola ozikola? Byonna mbimanyi mbikola. Nkola banners, nkola ezo flyers z'abayimbi, nkola ebintu bingi nga biri mu graphics. Exactly, branding. That is omulimu gwange oguli main. Era gy'ojja akasente n'okateeka mu music. Nenkateeka mu music. Naye Katonda yagamba nti tweyambe. Bwe ngenda nenzijja eno akasente nenkateeka eno ne gye nkatadde nayo nteekayo omutima. Tokoma bukomi kuteekayo. Exactly. Kati ebyo biyigirawo ebya graphics designing? Nayina nga nakajja Kampala ngera bwe nagambye. Nayina omusajja omu eyanyamba nga tata waffe akamala okufa bw'ati yali bosi wa kitange. N'avaayo mu lujjudde n'agamba nja somesa abaana abo nja balabirira okutuuka bwe ndifa. Then gaayo oyo omusajja oyo mwami bamuyita Kibirige Bone awangalira Kawafu. Oyo ye godfather on my side. Omusajja oyo yanyamba n'asomesa. Yamala okunsomesa nenzija mutabani we bamuyita Kato John Paul nanjigiriza ebya graphics kubanga yali akolera okwo ku NASA. Nanjigiriza ebya graphics, how to print t-shirts. Kale ebimu nengenda nga mbyeyigiriza mpola mpola naye omusingi gwonna gwava ku Kato ogwa branding. Yabinjigiriza Kato John Paul. Music wo tumusangewa? Music wange ali ku platforms zonna ezensi. YouTube nkozesa KHEBRA Music, Instagram KHEBRA Music, TikTok KHEBRA,
KHEBRA Music Official. Instagram KHEBRA Music Official. Twitter KHEBRA. KHEBRA Music, KHEBRA spelling eri KHEBRA. Lyonna gwe kasita oteekamu KHEBRA baba bandaga. Kati eryo lyava ku ki? Nnyinza okukitegeera nti bra kyava mu linnya Ibrahim. Kati ke kyavaawo? Ke kiva ku linnya lya kitange era nayongeddeko kale sinaba kiteekako naye nga ku video kuliko kas ligwayo Al-Qasim erinnya lya kitange, then wano KHEBRA era lyava KHEBRA naye nga wali nali njagala KHEBRA. Al-Qasim liri KHASIM. Exactly. Naye nze nepandika gye ndiwandiika yamu lisoosa QAS. Okujjako ng'olina akatale keka naye ndowooza osobola okutuwa ennamba ya bookings. Ekirungi olina management era ggwe ndongo. Alhamdulillah ebintu era kale toli bubi nnyo. Omuntu alina management abaako naye oboogerera alina waayimirira, gwe atalina management otasobola kuyimirira. Ya kituufu naye ng'omusingi okuba omugumu ennyo oba omuti okuba omugumu gulina okuba n'emirandira egikwata eno egikwata eri egikwata eno ne gunywerera ddala. So I welcome omuntu ng'oli eyo ng'oli serious ng'olaba nti at least KHEBRA endongo eno sobola omuteekamu akantu bwe kati ne bwe kati nenzijjamu akantu bwe kati ne bwe kati, kubanga nze era wembeera n'emikwano gyange eyo mbagamba nze ndi golodi ng'ali ku ttaka nga aggyeyo akantu bwe kati katoli bw'akatakula agenda okudda eno ewabawa nga kumbe yayala bw'ati just aba yeetaaga kutakulako bw'ati yenze. So bw'oba ng'oli eyo osobola okujja ne twogera ffenna ne management, because nti era management gye nnina ya musajja bamuyita Mr. Bailey, musajja mu Jamaica, naye yaŋŋamba nti tusobola okwegatta ku management webanga eri serious ne tubanga tuteeka on top Uganda, kubanga Uganda nabo bamanyi market yaabwe okitegeera. Kati bwe twegattako kuba kati ye ali eyo bweru nze nkivuga wano nzeka, naye bwe twegattako management ebitegeere eyawano ne tubanga ziri management bbiri, I think tuba tujja kukola waka. Yeah, so mbaaniriza mwenna bw'obanga oli eyo ng'osobola okumanaginga, I welcome you. Enamba y'essimu yange eri 0758673787. 5-8-7-37-87. Era n'abo bennyini abaagala obbawandiikira music musobolera okubako enamba, then ne tubaako ne tuteesa ne tufulumya obuntu obulungi, obuyimba obulungi. So kayimba mbadde sikabagambye akapya tugenda kuta oluyimba baluyita aye. Fiiki wayimbye kuki? Fiiki Fimba lw'amaanyi. Fiiki kankubuulira oluyimba lwe tugenda ofulumya. Simanyi kyogenda dukolera, nze kubeera nja dukuwa abatirisi abantu banozeeko. Oluyimba olwo luli ku nsonga ya kuba ku pate, naye nga pate gye muliko temumanyi kiki ekiriwo, mugamba kiki ekigudde wano, okitegeera, kwejjako stress. Era by the way nkunga buli omu
ng'oli eyo akayimba kalimu vasi egamba nti temunywanyi weddigidira obulamu bumpi kyenkyebula mbabafa bapapa bwe nendongeedigiza n'abayise balinzigadde mu ngalo mbwe byana byasomye lengera ebifuuba bwe bibazimbye ne zibampa mbwe era be bazinyeenya atalina gaamo mu mpale tugenda kufa lengera ebyana ebyana byeyiringula gwe n'olaba embaga guno omugomyo gwennyini wamma serekta sabula nga toddiriza ebyana olwaleero nze ndaba nnina binyiga ye tuli ku kiwaneeno ntya ye tuli ku kiwaneeno okitegeera aye tuli ku kiwaneeno abantu obeera nga ababuuza tuli kuki oli ali mu kubba oli ali mu kukola biki oba oli ali mu kunyaga oba oli ali n'abawala mu bisenge oba mu busokolo addamu kyayagala. That is the space I live. Ye tuli ku kiwaneeno nga baŋŋamba kuba oluyimba olwo nalo performingakako naye ng'abamu baŋŋamba oliwe mbabuuza ye tuli ku kiwaneeno nga baŋŋamba tuli kunywa oba bana ne baŋŋamba tetumanyi naffe so kayimba kalungi kansuubire nti kalimu butaachi obutonotono n'obugambo obwa bulijjo sofa nti bwenkozesezza obugambo obw'obulijjo ebyanguyira abantu n'abaana abato wano nti nagambye nti ekidigidde kikwata ku nnabukalu nebyoyogera mpulira nga tebincoma tukuba birikaba yaye batonomamu naye nga wammaffe tubakiramu tukuba pate totunyumiza batubanja tunaabalaba enkeera obudde buzibye buli omu ayolesa akazeeke gundi tumya kyokunywa zigizigizigizigino you get so kakayimba kapya tugenda exactly kale atakuumira mpeera abankuumire. Have a great day and bye bye.